Ngezaako nyumira. Thank you. Kapa officially yesterday switching from tough music to Kama Ivan management stroke baddest ya Arafat. Yeah. Chechiriwo mudiru. Well, kakati to kandabe ntandikirewa this very year, is it this very year? Umayinira biramangu nafuna accident. So mukufuna accident nafuna ebyantukako nene manager yafuna ebyamutukako. So nzizenga nchogera mu media nti manager ya accident yamuleka glasses mu kifuba. So ekyo kitegeeza nti he needs a lot of time to heal, yetaaga space oshegera. So time etuuse nga health esinga omulimu oshegera. So he recommended Kama Ivan management nangamba banno bebagenda okusobola baganda bange bajja kusobola ate basobola nnyo. So that is how the deal came about. So I'm working now officially with Kama management. Ayagala Kapa mucha business kyonna Kama Ivan Arafati baddest awe tuli. Tafu ebadde eremereddwa lwakuba nti ebyobulamu bibadde waseyi oba era emirimu gyali gyagizitowako. Bwogamba bwotyo mbasi kutegeera because it's because of tough that I am here. I am where I am. Oshegera. So binafuye olw'ensonga sagala kukozesa kigambo binafuye naye omukulu akulembera that's Mandu. He is sick. Oshegera inogenda ku operation ayina girasi mu kifo bayino zijjamu ye yennyini health deteriorating obudde bwalina okuteekayo mu bimanye ebyendongo dda wano eri bano kubira gundi kebera ku gundi takyasobola bigenda bimumenya. So basically asobola okubeerawo n'ayambako abatandika. I think yangambe he's still present for artists who want to start. Nti gwagala kutandika nyambako branding nyambako tereza wali naye bino ebya long run tusayininga emyaka 5-10. I don't think TAF is still in the same position to do that because CEO health wise tasobola bintu bya long tachasobola bintu bya long run. So that is what is happening. And so I am crossing to work with this other bigger management to give him space to heal. I may probably pursue something else. I'm not sure. Yeah. Kati ebyo katubireke bibere personal. Yeah, we discussed it and finding how to work out and how to deal with everything. So it's chindekere. Oba transfer bawula babazanyi ki bakuzo okuvayo nagiwavuye nane bakulira kubanga ne wano Mandu waali. Ekibuuzo ky'ombuuza kifaanagana n'ekyosoose okumbuuza era ogezaako kunzizisaamu ansa gye nva okuddamu. So it's not what you're calling it, it is what I have told you. It's all of it is about the health. Contract ni efaananiti ya Kama Ivan Stroke Baddest. Contract yange enyumira era yanyumidde era najagadde era ngenda gitambulirako tugikole gufa kiri contract yange. Gwerinda ndongo mpozi ne information je nkuwadde nti wetaaga Kapa okubira omutegedde. That is Kama Ivan. Information yonna the details. Anti kyenvudde nkugamba nti nze yange eri fine, it is fine. I signed what I understand and what I'm ready to work with. Yeah, simanyi bwe basayininga abaana abo nenze bambugumyako nasomye ebintu byange nendaba nga mpitawo binkolera byonna nga it's comfortable to work with him. So I'm going to work. What is your main focus on getting the baddest? This is a business. It's a business tuli mukola. So if I am switching from here to here, it means that njagala endongo yeyongerayo saagala chikomewe china koma saagala chikome wano because Mandu is not okay. No, it has to go ahead. And so yenyini ya advising ananga, you know what Kapa, I think I'm going to talk to my brother Kama. Akusobola bulungi amanya galina, he's so good with management. Ojja kusobola okola ne Kama na enze sikyasobola bintu bya long run. Shegera nkutadde wenkutadde, you know now you're strong enough. So I was like, I can start somebody ne muyambako na agena asimbula na ye bine bya beera okatugobe ndongo. It's no longer possible. Pressure does not do anything on me. Pressure nkoleko ki tewali. So that is for Kama to handle. That is for Arafati to handle. My business is to work. I've come to the group to work. Ekyange kyenziza okola nkimanyi nawe we kirina oyita ndabyewo era mmanyiwo. Ebisigadde binkwatirako ki. Katulinde twabe cocktail kyenaleeta. Let's see what the cocktail will bring.
the answer jensolo kuwa tutulinde saga maize sikolera nnyo kubyakusubiza nti mulinde tebali kino. No, sit home and wait for what is coming. Abamanyi bakimanyi. As it allegation, there are allegations everywhere about everything. So baba babiragalagala bulamu bwabo. Ye biragalagala ki? Ebiriwa. Enjaganga ki? Because marijuana is legal, nebikola biri legal. So simanyi kye mwogerako. Byonna biri legal. Tunalabireyo kinaaba kizze naye nga kyemanyi right now fenna tuli ku mulamwa. So tunalabireyo. I'm here to work. I'm here for business. I'm sure you've heard about business and how businesses do act, of how people deal with businesses. Ekyo tekingana kutwala muntu mulungi kuba gwe wamutadde. If nze ngenda mufunamu gwe ng'ogenze, that's not my business. That's not my business at all. Temba siri mistaken abaami abo balina abantu baabwe tebalina. Ate era nange nina abantu bange. So I'm here to work. Mu management eno mulimu Kapa kati na Nissan Riboka. Yeah. Awo wennyini kama wajja okugira mumubuuze. Nabagambye the only part of my business is where I lie. Right now, the only information je nina ate nga manyi entuufu tuli babiri. That's Miss Henry and Kapa kati. Contract ya banga ki? Anko, contract yange. Wacho yagala okumbalira. Ya myaka 3. Okay, wagenda. Nedda tewabaddeyo kya attention kyonna. Nayogera mazima ageeyoleka ng'ensi eraba tekirina we kikwataganira na contract oba nawe signings. It was just truth that everybody finally saw. I went through my contract legally. Abanyambyeko babaddewo, my team, I have a lawyer. Bonna banyambyeko. Kyensobola bagamba this thing is valid and it's so legal and it's comfortable. Naye bagikutunuza mu contract gye tuddeko munaye tosobola kutaddeewo. It's a good deal. And nobody's ever happy. Nobody's happy for someone's failure. I never ever said that because nchogede, because nali nchiraba nga kijja I was going to be happy. The fact that I talked about it was I wanted her not to even go into it. That was the intention. I didn't want her to go into it because I didn't want this to happen. So nobody's ever happy. Nobody's happy. So akubeera happy kubanga oli alemereddwa. Omwana abadde ki? Nzaalibwa muntu. Naye yeah, by the way my concert is coming up. Ntunuddemu ne mpimamu ne ngamba kantereze ensobi ezaakoleddwa. Very soon tugenda kuba tucommunicatinga. Ogenda after bino byonna kuwayina kiwayizemu. Oyiga n'opicking n'ogamba naye omanyi kantereze ensobi ze nalaba kuoli nsobola nze ate ozikola the right way. And we make it Uncle, Terera, Nkuba. I think most times it's cute to take time. Solo commenting on I think it's when you want to do something, be extremely ready. Yeah, I think Martha could do it, but she was not ready. Asobola chikola neti yabadde ready. Team teyabadde ready. Kuga dance ola data wera bulungi kati. Weukawe wavudde obuzibu. Martha is a very good artist. Nze omwana mwagala ayimba kayimba kasangu nkagala. Ninda bulala. The contribution to your music career. Music you nakataga zena ye no by signing demo I think it was signed. Yes, we did. Did we? I don't know. I don't remember that part. I don't want you to be asking me about the contract because that is my part to agree with. Yeah, it is exactly. So it's change. I think the basic. No. I think focus bajiteke ku what we are going to deliver. Oshegeera to about the communication they need that now it has crossed munetaga kubira ono labono. The next part they need to do is to wait for the music and what else I am supposed to bring out to them. So si batwala mu kitanda jensula. Engoye baziguze dda empamvu baziguze ndi eri ntemalumu kulumu kwegamba tujja terera tujja kwatagana tutsale magana. Ntema we bazaawo tujja kwatagana. Sawa zino ng'onoonya Kapa Cat ali under Kama Ivan management, that is the untouchable. Omuli baddest Arafati. Onoonya Arafa, onoonya Kama. Yeah. Ekyo ndowooza nkiclarify nze nnyo. Baani nga tuku onnumiriddwako by the way nkusiimye bambi onnumiriddwako naye tofaayo business ejja kutambula bulungi. Abantu tebalowooza ekyo profeto. Yeah, I have been doing that. But one thing I needed the contact at least. I needed the contact. Kapa. Manja. Abantu tebalowooza nti kati profeto.
Anti byonna Uganda twaganya okwesiba ku bintu ebibi bulijjo n'ebirungi ebigenda otuukira mbyogerako nga temubiraba. I talk about everything, anything, ne mu choosing where you focus. So it's not being a prophet of doom. Ensonga mwenna mwali mugirabira nga mukimanyi mulimu ebituli. Naye nga mutyawo kitegeera so tezifaanagana mukwano. Naye ate buli omu ali entitled to their perception. So nga bwe nagambye kirungi nnyo labira ku nsobi n'otereeza. I think with the examples that have just happened around me, sisuubira nsobi ku saidi yange. Ate naawe nkuddire mu mwana ono abadde kyoli munnamawulire ate obibuuza nze nga gwe wabaddeyo. Gwe alina okuŋŋamba nti nno obutebe bwadde bwa white. Nsinze nja kwesa obutebe bwa black. Crazy. I have a management. With any information that is going to come from UWQ, UPC, UQZ, what, they can always contact my management. And if they want me involved, Nebogira ni Kama or Nebogira ni Arafat, they'll let me know whether we need to be part or not. Echo nekitegeeza ki? Ntanti Kenzo siye manager wange, Kenzo siye Kama, Kenzo siye Araf. Ate ngamba kugamba nti if I have a management, kitegeeza nti buli kituuke wange kisooka wa management. So if they can contact them and they want me to be part, I'll definitely join. Kama says or Arafat says, we need this. Bino ebintu si bya kumala gatomera buli kimu ogenda obeeremu. Manyi oba okyetaaga oba tokyetaaga. Sometimes sikuwuuba buteeteeyi. Yeah.